nkyamu naye nga nsuubira nti eva mu butategeera enkola y'ebibiina ebingi mu palamenti bwetambula, kubanga mu butuufu teriiwo, tetulina multi-party democracy. Enkola y'ebibiina etegeeza nti ekibiina kikuŋŋaanya endowooza z'abantu abakirimu ne kizigatta ne kiziggyamu enkola esobola okutambuza eggwanga, enkola ya gavumenti, policy platform. Kati zino platform ez'enkola ezisobola okutambuza eggwanga ze zivuganya mu kalulu. Wabaawo okuvuganya wakati w'enkola eno n'enkola eno erwa esobola okutambuza obulungi okusinga eggwanga. Abantu ne bakuba akalulu, y'ensonga lwaki basaanidde kukubira pate eno olw'enkola yaayo n'obukulembeze. So pate ziwa ebintu bibiri: enkola n'abanaatambuza enkola eyo, abakulembeze, abantu bye bakubako akalulu. Ekibiina ekisinga obuwagizi ne kikola gavumenti. Ekibiina ekisinga obuwagizi mu batakoze gavumenti, mu bibiina ebitakoze gavumenti, nakyo ekikola gavumenti. So ebbanga lyonna wabaawo gavumenti bbiri, emu nga y'ekibiina ekisinze obuwagizi, endala nga y'ekibiina ekikiddiridde mu buwagizi, nakyo nekikola gavumenti, gye bayita shadow gavumenti. Ebanga ewa eggwanga ebintu bibiri, nti bano be mwalonda, bino bye bakola. Naye bano ababawakanya oba babavuganya, kino kye balowooza nti kyekyanditambuzizza eggwanga obulungi okusinga ekyabo abali mu gavumenti. Y'ensonga lwaki ebeera shadow. Era buli mwaka gavumenti bwefulumya enkola eneetambuza eggwanga mu mwaka ogwo, poliisi ey'omwaka okutambulira ne budget, bano ababavuganya nabo bafulumya enkola eyaabwe singa be babadde mu gavumenti. Bwe tuti bwe twanditambuzizza eggwanga. So abantu ne basigala nga balina kyebalaba ekitambuza eggwanga ne kyebalaba ekyandibadde kitambuza eggwanga singa kino tekikola bulungi. Nga ekivaamu kwe kumanya nti gavumenti tetuyambye bulungi, oba oliawo mu kalulu akajja bano ababadde nga balinga mu reserve ne basobola okuwa obukulembeze eggwanga. So tosobola kugamba nti ebibiina byonna ebitali mu gavumenti bikola gavumenti emu, kubanga birina endowooza za njawulo. Buli kibiina kirina endowooza eyakyo. Kati endowooza ey'ekibiina ekiwangudde ekola gavumenti, endowooza ey'ekibiina ekikiddirira kitegeeza nakyo ekisobola okukola gavumenti singa kiri kivaawo, kino nga kyekidda mu bigere byayo, nakyo ekikola gavumenti, shadow gavumenti. So ebibiina ebirala n'abatalina bibiina nabo babeeramu mu palamenti naye nga tebakola gavumenti. Wano kuva FDC lwe yali ekulembera ebibiina ebitali mu gavumenti, yateekawo enkola etabaganya ebibiina ebyo mu kukola shadow government. Ekitegeeza twakolanga coalition eya opposition parties, kati eyo eba coalition. Nga gavumenti wesobola okukola coalition n'ebibiina ebirala byonna ne bikola gavumenti.
So ekiba kiweereddwa omukisa okukola gavumenti kiba kimu, naye kisobola okutabaganyamu ebibiina ebirala ne bikola gavumenti awamu. Ne paalamenti bwetyo bwebadde etambula okuva enkola eya multiparty bwe yatandikibwawo nga 2006 oba kuva 2005, naye nga paalamenti yakolebwa 2006. Ebibiina byonna ebiri mu paalamenti bibadde bikolera wamu gavumenti ey'ekintabule, coalition government. Naye nga ekulembera era enkola eyo eya pate ekulembera nga yewa leadership, leader of opposition. So leader of opposition abanga lead of government business akulembera endowooza endala singa eri ebasiye ekulembedde eyandibadde ekulembera yeyo lead of opposition kyakulembera. So kiba kibiina, tosobola kugamba nti lead of opposition wa bibiina byonna kubanga buli kibiina kirina endowooza yakyo. Kati mpozi osobola okugamba nti lead of opposition ekiri abakiise mu paalamenti ab'ekibiina ekyo be baba bamulonda, kubanga olwaleero simanyi bwe kikolebwa mu NUP, naye FDC bwe yali mu bukulembeze eyali akulembera ekibiina yeyali alonda LOP. Kubanga singa akulembera ekibiina ekisinga obunene abeera mu paalamenti, butereevu yeyandibadde LOP. Enkola ey'ebibiina ebya ekizibu ekwano ekirendooza ekireeta confusion nti tulina enkola etabula ebintu ebibiri, egatta ebintu ebibiri, egatta parliamentary system ne presidential system. Kati abalina presidential system, president akubibwako akalulu n'alonda aba executive abatali mu parliament, abeera ne executive ye nga teri mu parliament, teri MP asobola okufuuka minister mu presidential system. Naye kati ffe tulina president ate ng'alonda ba MP ne bafuuka ba minister, so bali mu executive ate bali ne mu legislature. Kati awo enkola eyo egatta bino ebibiri yereetamu confusion. Otherwise president, so kati wano president yalonda prime minister ate leader of government business. Bw'oba ogamba nti leader of opposition akubibweko akalulu, oba otegeeza butereevu nti ne leader of government business ajja kukubibwako akalulu mu parliament. Naye government business yakulembera ya executive ekulemberwa president. So yensonga lwaki enkola eringa we president alonda lead of government business ne shadow president eyamuddirira mu buwagizi mu ggwanga naye n'alonda shadow cabinet. Kati okugamba nti opposition yonna yebeeronda leader of opposition oba totegeera nkola y'ebibiina nga bwetambula. Bwe banaalonda leader of opposition shadow cabinet agikole mu baani, kubanga tateekeddwa okugikola mu bonna. Enkola yaani eneekulembera.
ye bwe banalonda basobola okulonda owa PPP nti yero ali omu mu palamenti. Kati enkola ye ey'ekibiina kye yeneetambuza yeneefuuka alternative policy ya gavumenti nga eggwanga lyonna lyalondamu omuntu omu yekka tekisoboka. So ekibiina enkola y'ekibiina eyasinga okuwagirwa yekola shadow cabinet kubanga eba yeetegekera nayo okukola kuba ruling party naye ekole cabinet yennyini efuga eggwanga. So naye nga bwe ngambye ezo enkola zonna ziri mu nkola eya demokrasiya. Wano ekizibu tetulina demokrasiya ne multiparty enkola ey'ebibiina teriiwo kubanga tosobola kuba n'enkola ey'ebibiina ng'ekibiina kimu kiri ku njuyi zombi, kiri mu gavumenti ate kiwakanya gavumenti. Eyo si nkola ya bibiina nga bw'olaba leero nti leader of DP ali mu gavumenti ba MP be bonna bamuwakanya baliko. So ekyo teba nkola ya either akiriziganya ne gavumenti n'akola coalition, so ba MP be bonna ne badda ku ludda olwa gavumenti nga bali mu coalition, oba bonna ne basigala ku ludda oluvuganya. Tosobola kuba ku njuyi zombi. UPC eyina minisita ate abalala bali ku opposition. Eyo si nkola ya multiparty. Oba okuddira abamagye constitution yennyini beerambika bulungi tebakkirizibwa kuba n'ekibiina oba kuba n'oludda, naye n'oleeta ba MP mu palamenti y'ebibiina era nga balina okudda either ku ludda olwa opposition oba ku ludda olwa gavumenti. Kati bonna basalawo batuula mu NRM naye nga si ba NRM naye batuula mu NRM era ne bakola ng'aba NRM. So tulina kavuyo, tetulina nkola ya bibiina, tulina enkola y'obwannakyemalira. Na nakyemalira akola byonna by'ayagala era nakyemalira tayagala enkola ey'ebibiina ebeewo kubanga emuteeka ku nninga. Y'ensonga lwaki ebibiina byonna abitaataganya era n'ekyo ekyokugamba nti palamenti eronde kiringa bwe bakola nti palamenti yonna eronde ababaka abanaakiikirira ebibiina mu palamenti y'East Africa, nti abanaakiikirira endowooza ya FDC banalondebwa NRM nakati kyebagezaako okukola. So nga ekitegeeza ebibiina n'endowooza zaabyo zibe nga bazimazzeemu amaanyi nga buli kimu be bakisalawo. So nsuubira nti ekiteeso ekyo oba oliawo obonale bulumu bw'anaategeera nti kyagezaako okutambuza tekiyamba nkola ya bibiina. Nsuubira ekirowoozo ekyo ajja kukiggyayo. Honorable Sseggona naye yali yakireetako ng'ayambibwako ono MP ow'Endolwa Luwagaba ye nga talina kibiina ng'ayagala ateeseze ebibiina. Mu kiseera ekyo ndowooza gundi Sseggona yali akyali mu kibiina ekya DP. Kati n'aleeta ekiteeso ekyo mu palamenti. Mu kiseera ekyo nga FDC yekulembera oludda oluvuganya opposition.
naye tekyatambuzibwa kutuusibwa kukubibwa kakalulu palamenti neggwako eyo. Kati bwe palamenti eno ate Ssembo naye yali mu kibiina ekisinga amaanyi mu palamenti, ndowooza kati kubanga kyali kimukolera teyakomyawo ekirowoozo kye, kati simanyi ekireese kino okubanga kidda, naye nsuubira nti bwe banaategeera enkola ya palamenti n'ey'ebibiina nga bwetambula, ekiteeso ekyo kyandibadde kirungi bakiddeyo